Fulufiga njagala ate abantu abo waba tabatadde nze naye ngenda mu kooti kuba ebivumo bisigalayo nze nyina abaana ate kinsanyusizza okuba nti yategedde nti okuvuma kibi abantu bavumye abatanava wadde okumuwaabira abasirisa obusirisi nabo babadde balina obulumi kubanga nze Fulufiga bagenza omutegeera ng'avuma Kusasira kuga bivumo bye nafuuka kivumo yanvuma nanyambula n'entambula bukunya n'abaana bange batuuka n'okukaaba amaziga nga Fulufiga avuma Kusasira. Fulufiga njagala ate abantu abo bonna be yasibye kubanga bw'aba tannabata nze ate ngenda muggulako omusa kuba ne fayiro yange ekyaliyo omusomesa yabasomesa ate nakusiba abayizi ye yabayigiriza nze ne mpula buwulizi bivumo bya Fulufiga ebimu binkaabya nenyamira bw'amala okuvuma n'avaayo n'agamba mwana wa maama munnange nedda nabadde nyinako empisaawo kulinnya lya munno Fulufiga ate abantu okuba batabata nange omusango gwange gukyaliyo era ngenda kumukwata newuunyiza nnyo kuba mbadde simanyi nti bujjo Fulufiga amanyi nti okuvumba kuluma nga bwe yasibye abalala nange njaga musiba kuba yagenda okuba ekyokulabirako newuunya Fulufiga kuba nti essaawa enaga nti ekuvuma kubi really Fulufiga naye kyensinza okwewuunya kuba nti nno ate kinsanyusizza okuba nti yategedde nti okuvuma kibi kubanga nkyewuunyizza nnyo sikakasa nti Fulufiga yayogedde ekigambo ekyo nti okuvuma bamuvuma era bimuluma nti ddala kibi kubanga Fulufiga abantu bavumye abatanava wadde okumuwaabira abasirisa obusirisi nabo babadde balina obulumi nga nze nyiza okuba ekyokulabirako kubanga nze Fulufiga bagenza omutegeera ng'avuma Kusasira kuga bivumo bye nafuuka kivumo yanvuma okuva nga akyali mu people power namandi munne bw'anajja mu NRM tanvumi sina kintu kye nali nkoze Fulufiga natantandikirako ekyokulabirako ne recently Golden Band message yatwandikidde ebbaluwa era yavuddeyo lwebankuba obucupa yavaayo dwe nagamba nti balira abayimbi yavaayo lwebagamba Kusasira yavaayo lwebagamba kirina kintu kinali nkoze kyonna ne bwe kiba kyassanyu Fulufiga natakola ki kulangidde omutima omubi ogw'okumulemesa NRM bingi nange ntambudde binnuma ng'omuntu bagamba nti bali balabira ku Bayibuli ekyogerako nti bali balabira ku bikolwa byabwe abaana abo sigamba nti kyebakoze kyali kituufu kikyamu era nze omu kubavumirira okuvuma naye ate balabira ku Fulufiga ne balaba nti ekyokuvuma kirungi kati sisuubira Fulufiga gamba nti kasibe omuntu ate yasibye endowooza yakoze ensobi kubanga yanandisabye sinakusaba Fulufiga njagala ate abantu abo bonna be yasibye kubanga bw'aba tannabata nze ate ngenda muggulako omusa kuba ne fayiro yange ekyaliyo sigiclosinganga njagala ekyaliyo bw'aba tannabata kitegeeza balabira ku ye ne bagamba nti okuvuma kiki kirungi bonna babuloga abasinga bolaba bonna ababadde bavuma Fulufiga yabalage ku nti bw'ovuma munnange ofuna kino bw'ovuma olabira balabira ku ye kati sisuubira Fulufiga kusiba muntu kuba nze simusibanga kati nze nkole ntya kuba nze Fulufiga erinnya lye yalifuna because of kumakatani Kusasira ensi yonna agivumye avumye abasumba avumye abanabyabufuzi avumye mama na reiso avumye kira muntu buli muntu yenna amuvumye yasooka kuvuma President Museveni okitegeera buli muntu amuvumye kakati kinsanyusiza okuba nti yategedde nti okuvuma kiruma kubanga ye akyewanya namu n'agamba nti nno okuvuma kitone mbuga osobola okuvuma omuntu n'akaaba really oyinza okwewaaba kati nze njagala Fulufiga ate abantu okuba batabata nange omusango gwange gukyaliyo era ngenda kumukwata okuvuma Catherine Kusasira kuba nange abina be yakuze natambulanga bwereere buli kimu nakirya buli kimu nakifuuka buli kimu nekibeera nga n'omwami wange nantyobola everywhere so kati Fulufiga taba nno otherwise bw'otabata newuunyiza nnyo kuba mbadde simanyi nti bujjo Fulufiga amanyi nti okuvumba kuluma nti ate kinyiga oba kiswaza oba kiweebuula kuba gwe nga bw'otidde nange asaasirenze gwavumidde emyaka 10 Golden Band bino byanvuma mbu simanyi n'omululu ngenda biki NRM yansangayo kati simanyi buli kimu abadde akiripira nga nvuma nga nafuuka ekivumo tambulira ku linnya lyo nga nafuuka ekivumo
talina gwatavumye talina gwalatyobodde talina newunya fulfigu kuba nti essaawa enaga nti ekuvuma kubi really ekikolwa kino abantu tebakitwala nti lutalo lwa presidential advisors nze simbeera nkona lutalo saabimala kubanga n'ebivumu bikyaliyo ku Facebook era file sid closing wabula kyanneewunyisa okuba nti yagujabuzi n'agwa bugwi ng'omuntu naye ye nakulaga mbu tulina ebyaffe nze abaana bange ng'abakosa nze bica byange bikyagenda kati nga tebwe kyansanyusizza nnyo nti yakirabye nti kibi kati mu bubi bwakyo agenda kitegera nti ddala kiki yagambye ye abaana badde babayeeya ku ssomero nti siri mugumba nange nyina abaana ate nyina omwami obulubi naye abulozezzaako ate omwami wange nse mmanyirwa kuba nti temukola temanitegeera nga kikuyisa kitya ng'omuntu kimpisa bubi omwami wange omuyisaamu amaaso nga ye kubanga ate yamujja ne mu kyalo naye nga ye atulaga nti tugamba naye ate muze omwami wange amanyirwa kuba yebbaawo omusendi kitola ki temanya badde egezaako kubanga emutegeera naye ng'omumanyi mutulaganga mpulira muwulire simumanyi